الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوانا إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أمتنا مجبقى الله سبع الله وجتي وسيبين من بكم بك محمد صلى الله عليه وسلم بإذن الله. Olwaleero musomo gwaffe ogwa tawhidi tugenda kuba nti tulaba ku ibaada endala insha Allah. Nga ne ibaada eyo eyitibwa arraja, omuntu okubeera n'essuubi mu Allah. Arraja lughatan bannannyini lulimi Luwarabu bakitunnyonnyola ne bagamba nti huwa al amal, ye muntu okubeera n'essuubi. Nga bw'onaagamba nti rajawtu al amra, nina essuubi mu nsonga bweti, nina essuubi mu nsonga bweti oba nsuubira ensonga bweti. Warraja kama arrafahu ahli alilm, ate raja nga bamanyi abalala bwe bagitunnyonnyola, huwa al istibshaaru, ye muntu okubeera n'essanyu bijuudin wa fadli rabbi tabaraka wa ta'ala, ng'ekimusanyusa si kirala wabula kwe kugaba kwa Allah tabaraka wa ta'ala okw'amaanyi kw'amanyi nti Allah yekka y'agaba. Wal irtiyahi limutalaati kalamihi subhanahu, era omuntu n'abeera nga mutebenkevu mu mutima gwe ng'amanyi nti Allah tabaraka wa ta'ala okuwaakwe kujja mmutuukako. وهو فرض لازم على كل مسلم. نبويتو الرجاء إبادة يتيكا إيكاكتا كبول مسلام ينّا. الله تبارك وتعالى تجزم سورة العنكبوت آية يا كتانو أقام الله من كان يرجو لقاء الله ومونتو هابيرانغا سوبرو كسسينكنا الله تبارك وتعالى فإن أجل الله لآتٍ. Timazima ekiseera ky'okusisinkaniramu Allah tabaraka wa ta'ala kijja essaawa yonna. Aya endala surati al-kahfi aya ya 10 agamba Allah faman kana yarju liqa'a rabbih, timazima oyo yenna ayina essuubi asuubira okusisinkana Allah we, falyamal amalan salihan, omuddu oyo kirungi akole emirimu emirungi, wala yushrik biibadati rabbihi ahada, ate afube nnyo okulaba nti tagatta mu kusinza Allah we kuba nti amugattako ekintu ekirala kyonna. Enjawulo eri wakati wa raja ne tamanni kwe kwegomba, arraja kwe kubeera n'essuubi mu Allah. Enjawulo eriwo nti okwegomba annatamanni yakunu ma'a al-kasal, okwegomba kuno kubaawo ng'ate omuntu ono nannyini kwegomba aba mugayaavu. wala yusliku bisahibihi tariqi al-jiddi wal-ijtihadi, okwegomba okwo ebiseera ebisinga nannyini kwegomba ono alina omutima ogwegomba tegutera mumuwa maanyi ga kufaayo. naye warraja naye essuubi yakunu ma'a badali al-juhdi wa husni at-tawakkul, okubeera n'essuubi mu Allah kubeerawo ddi ye muntu okufaayo ennyo okukola emirimu emirungi, wa husni at-tawakkul, era omuntu anaabanga alongoosa okwesigamira kwe eri Allah tabaraka wa ta'ala. Naam, warraja okubeera n'essuubi mu Allah thalathatu anwa'i, kulimu emiteeko esatu. Nawaani mahmudani, waliwo emiteeko ebiri nga jjo mwattu mirungi nnyo era gitenderezebwa, ng'omuntu singa aba agulina omuteeko ogumu ku gyo gutenderezebwa. Wa naw'un madhmum, ne wabaawo n'omuteeko omulala ogw'omuntu okuba n'essuubi oguvumirirwa.
emiteeko ebiri egisooka gye giriwa rajaa'u rajulin ye musajja oba omuntu okubeera n'essuubi amila bitaatin ng'omuntu oyo agondera Allah tabaraka wa ta'ala ala nuurin min Allah ng'omuntu oyo kwegamba agoberera ekitangaala kya Allah tabaraka wa ta'ala atya bimaana ng'akola emirimu emirungi era ng'aleka ebyo byonna Allah tabaraka wa ta'ala byamugaana fahuwa raajin li thawaabihi omuntu oyo ng'akola ebyo byonna ng'asuubira empeera ya Allah tabaraka wa ta'ala ogwo nno omuteeko gwagalwa nnyo era mulungi nnyo omuteeko ogwokubiri wa rajulun n'omuntu oba omusajja adhnaba dhunuban akola amazambi thumma taaba minha bw'amala n'ageenenya n'agaviirako ddala fahuwa raajin limaghfirati llahi ta'ala wa afwihi omuntu oyo n'abeeranga okwenenya okwo n'okuva ku mazambi ago ng'asuubira okusonyiwa kwa Allah tabaraka wa ta'ala n'okumusaasira n'ogwo omuteeko nagwo gwagalwa nnyo era mulungi omuteeko ogwokusatu oguvumirirwa rajulun ye muntu mutamadin fi tafriti wal khataaya omuntu oyo nga mubbinkivu mu kujeemera Allah tabaraka wa ta'ala n'okukola amazambi naye ng'awamu n'ekyo yarju rahmatallahi bila amal ng'asuubira okufuna okusaasira kwa Allah tabaraka wa ta'ala naye ng'ate takoze mirimu mirungi fahatha huwa alghururu wattamanni warrajaa'i alkaadhib okonno kwe kwekuluntaza n'okubeera n'essuubi n'okubeera n'okwegomba n'okubeera n'essuubi mu Allah tabaraka wa ta'ala naye nga essuubi eryo lya bulimba so omuntu okubeera n'essuubi mu Allah okukola mirimu mirungi gikutuusa eri Allah tabaraka wa ta'ala hatta ne bw'oba osobezza Allah ne weenenya olwenenya olwannamaddala ate era n'okola emirimu gy'okoze emirimu emirungi ng'osuubira okusiimwa Allah tabaraka wa ta'ala insha Allah nga tumaliriza katulabe kubimu ku birungi by'omuntu okubeera n'essuubi mu Allah thamaratu rajaa'i katulabe mugimu ku migaso omuntu alina essuubi mu Allah tabaraka wa ta'ala gyafuna ekisooka yurithu almujahadati bil a'maali omuntu ono alina essuubi mu Allah kimusigamu ekkubo ly'okufulafubana n'okufaayo ennyo okukola emirimu emirungi ensonga ey'okubiri yurithu almuwadhaba ala ta'aati omuntu buli lwaba n'essuubi mu Allah kimuteekamu okwenywereza ku kugondera Allah kaifama taqallabat al ahwaalu ebbanga lyamalanga embeera zimukyukidde bimaana asobezza amanya nti nina kwenenyeza Allah tabaraka wa ta'ala era mbeere nga nina essuubi mu kusonyiwa kwe Allah naye ng'ekyo kijja ddi oluvannyuma lwakuva ku mazambi ago era n'asigala ng'akola emirimu emirungi egimutuusa ku kusiimwa kwa Allah tabaraka wa ta'ala ensonga eyokusatu yushiru al-abda bitaladduzi walmudawamati ala al-iqbali ala Allah buli omuntu wabeera n'essuubi mu Allah tabaraka wa ta'ala kimuleetera feeling y'okubeera nti anyumirwa abeera n'obuwoomu n'okwenywereza ku kwolekera eri Allah tabaraka wa ta'ala bimaana ti omuntu ono ibaada aba tazikola lwannaakola ntya wabula aba azikola omutima gwagala tuli ffenna ensonga eyokuna era nga yesembayo attakhallusu min ghadabi rabbi omuntu buli waba n'essuubi mu Allah kitegeeza oba ogenda kulekayo okukola ebyo Allah tabaraka wa ta'ala byagaana okola ebyo Allah byalagira kiba kijja kiyamba omuddu okuba nti awona obusungu bwa Allah dhalika lwansonga bi anna Allah yuhibbu min ibadihi olwensonga nti Allah tabaraka wa ta'ala yagala nnyo abaddu be ay yasaluuhu wa yarjuuhu okubeera nti bamusaba ate nga balina essuubi mu ye nti waakubawa kye bamusabye liannahu olw'ensonga ye Allah
jawadun karimun Allah mugabi nyunyunyu ate w'amaanyi nnyo Allah mugabi nyunyunyu ajwadu man su'ila Allah ye mugabi asabibwa ye mugabi asembayo mu abo bonna abaali basabiddwa waman la yas'alillah yaghdab alayhi era omuntu atasaba Allah amunyiigira wasailu ate omuntu asaba aadatan yakunu rajiyan mutaliba an yu'ta omuntu asaba lubeerera abeera alina essuubi nti ajja kuweebwa ekyo kyasabye kakati faman lam yarji llah omuntu bw'otaba na ssuubi mu Allah yaghdhibu alayhi Allah tabaraka wa taala amunyiigira nabwe kityo arraja ibada okubeera n'essuubi mu Allah ibada etalina kwolekezebwa kitonde kyonna okujjako ye Allah tabaraka wa taala nsaba Allah ow'ekitiibwa atuteeke mu baddu be abawuliriza ebigambo ne bajjamu ebisinga okubeera ebirungi subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka allahumma wa natubu ilaik wasalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh